وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza obulamu bwakyatugabiridde n'ebyengera bye ebirala ebingi byatugabirira nabyo, ne tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere aleme kutukendeeza, atuwe aleme kutumma. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugabire okwebaza ebyengera bye n'okumujjukira lubeerera saate n'okumusinza mu nsinza gyagwanira okubeera nti asinzibwa nayo. Saba Allah sokusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abooluganda, okutya Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna ssekinnoomu, era buli omu yeefubako ku lulwe. Naawe nno weefubeeko olabe nga ofaayo okumanya biki Allah subhanahu wa ta'ala byayagala era byasiima. Weefubeko okusinziira ku busobozi bwo obeere nga obikola. Fattaqullaha mastata'tum, n'ekigendererwa ekyokubeera nti ofunamu empeera n'okusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era buli muntu yenna agwana okwefubako okumanya biki Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala era byatamwa, byatuziyizaako okubeera nga tukola. Oluvannyuma lw'okubimanya ne weefubako okubeera nti obireka, n'ekigendererwa ekyokubeera nti oyagala kuwona busungu bwa Allah na bibonerezo kuva gyali tabaraka wa ta'ala. Ekyo nno Allah kyatukubiriza nakyo n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, era n'abantu ab'enjawulo kibagwana okubeera nti buli omu akubiriza nakyo munne. Ala falnattaqillah, kale nno kyabuvunaanyizibwa omuntu okwefubako okubeera nga otya Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi ogwayita twatunuulira olwokubiri oluyise nga lutunuulira omuntu eyeegasa n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwamuwadde, n'abeera mu abo abayitamu, n'atafeeba wabula neyeegasa n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwamuwadde bwe tutamanyi bugenda kubeera bwa myaka emeka, oba bwa buwangazi bwenkana ki obuwanvu oba obumpi bwabwo. Waliyo ebintu omuntu byagwana obutakola mu nsi, mu byo netugaa nti omuntu agwana nnyo okwewala ekigambo ekiyitibwa obulyazaamaanya. Omuntu yenna agwana ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwangaaza mu nsi, agwana okubeera nti yeefubako alabe nga yeesambira ddala, abeerera ddala wala n'ekigambo ekiyitibwa obulyazaamaanya. We twakoma omulundi ogwayita nga mwana wattu omuntu yenna akola ku munne obulyazaamaanya, mu bizibu bye tufuna mwe muli okubeera nti omuntu gw'okozeeko obulyazaamaanya bw'akusabira edduwa olw'ennaku eyo gy'abeera nayo n'okulumwa, edduwa eyo gy'akusabira terina wakati waayo ne Allah subhanahu wa ta'ala, terinaawo jjiji. Era ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajyanukula. Kale nno omuntu ajja kukusabira edduwa ekukwate, omuntu ajja kukusabira edduwa ekukwate, oboneebone, ofune obuzibu, obulamu bwo budobonkane kuno ku nsi ate nga ne ku nkomerero
ojja kubeera mu mbeera nkaawu. Omubaka yatugamba sallallahu alayhi wa sallam we twakoma ku hadithi bbiri eya Abu Huraira gye yagamba nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti da'watul mazlumi, okusaba kw'omuntu ali azamanyiziddwa, mustajabatun, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akwanukula. Yagamba nti wa in kana fajira, ne bwabeera mwononefu, fafujuruhu ala nafsihi, obwononefu bwe bukosa ye, naye obwononefu bwe tebugaana dduwaye kwanukulwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agisabira oyo eyamukozeeko obulyazamanya. Omuntu yandibadde agamba nti oyo gwe nali azamanyiza tafaayo ku mateeka ga Allah, tasaala, takola bwatyo, ali awo. Naye nkukakasa ti omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba ti ne bwabeera mwononefu edduwaye Allah ajanukula. Ekyobwononefu bwe kiri wakati we ne Allah we yamanyi, naye kino ekiri wakati we n'omuddu omulala bw'abanga amusabidde edduwa nga yamukozeeko obulyazamanya, munnange Allah subhanahu wa ta'ala amwanukula. Nasalu Allah al-afwa wal-afiya. eyokubiri ya Abi Abdillah al-Asadi yagamba nti sami'tu Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqul, agati nawulira Anas mutabani wa Malik radiyallahu anhu ngagamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ombaka wa Allah kusasa n'emirembe gibere ku ye yagamba nti da'watul mazlumi, edduwa okusaba kw'omuntu ali azamanyiziddwa, wa in kana kafira, ne bwabeera nga si musiraamu, ne bwabeera nga awakanya Allah, ne bwabeera nga takkiriza Allah. Da'watul mazlumi, edduwa y'omuntu ali azamanyiziddwa, wa in kana kafira, ne bwabeera nga si musiraamu, laysa dunaha hijabun, terina wakati waayo ne Allah subhanahu wa ta'ala, edduwaye terinaawo jjiji. Abantu munsi muno bawangaala n'abantu abatali basiraamu, nga bw'okiraba ewaffe e Uganda enamba nnene ey'abantu betuwangaala nabo si basiraamu. Naye mwana wattu ekyewuunyisa, abasiraamu bangi abakolagana nabo bwe babeera n'obwetaavu bagenda gye bali abantu abo abatali basiraamu, ne bagenda gye bali ng'ayagala amuyambe, amuwoleyo emiliyoni, amuwoleyo $5,000 ave mu kizibu ky'alina. Mu kiseera ekyo ng'agenda gy'ali ng'alina obwetaavu, talowooza era tayinza kukyogera nti ono si musiraamu, ŋŋendayo ntya okumujja okumwewolako ssente, ŋŋendayo ntya okumweyazikako emmotoka, ŋŋendayo ntya okumweyazikako okunnyamba. Naye subhanallah, obulyazamanya bw'abantu bwe kituuka ekiseera eky'okubasasula nga batandika okwebuzaabuza, bw'ogenda okuwulira ebigambo byabwe ng'oli akugamba nti ndaba si musiraamu, alinsangawa mu bbaliro balibeerayo. Mu kiseera ky'okusasula bw'owulira ebigambo ebifaanagana bwe bityo, ne weebuuza ti ebigambo bino tukiyite ki? Tukiyite imaani? Bw'eba imaani, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye yandisoose okuba lyazamanya, kubanga bo bamuyigganya ng'ate ye talina nakyabakoze, kubanga yawangaala mu bo nga wakitiibwa, nga wampisa, nga bamwenyumiririzaamu. Ne baleetanga ebintu byabwe eby'ensonga
ne babimuteresa n'abeera nabyo mu makaage. naye kyatuuka ekiseera nga bamutaddeko olukongoolo baagala na kumutta, ne bakuŋŋaanya abavubuka 100 okuva mu ndyo zaabwe ez'enjawulo, ne babawa omulimu gwa kutta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yaba ali mu makaage ekiro, n'omwana wa taata w'omuto Ali ibn Abi Talib Allah n'amutegeeza ebyo, n'enswagiro n'aziwulira ebweru, naye ng'alina ebitereso by'abano abantu b'omu Makka abaagala omukolako obulumbaganyi buno. Subhanallah, kyewuunyisa omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'afuluma ekiro anoonya okuva mu makaaga ataase obulamu, yagamba muganda we n'amugaa nti munnange nno nze nfuluma ŋŋenda, naye ggwe sigala emabega. abatunyumiza ebyafaayo bakulaga ensonga 2 ennene ezaali mu kyo. Ekisooka yagamba muganda we asigale mu buliri bwe, nga bwe wabeerawo okwagala okulingiza mwali, nga bajja kusigala nga bakakasa nti Muhammad akola atya mwali. Eyo si ensonga gye twagaddemu. Ensonga gye twagaddemu yeeyokubiri gye baga nti owange Ali ogenda ndabika nze enfuluma, sikyasobola kukweseza wano okusinzira ku mbeera, naye kino na kino na kino na kino ky'abantu, kino kyagundi, kino kyagundi, kino kyagundi. Bwe bukeera ku makya, enkya bwe bunaaba bukedde, ebintu by'abantu bano bibaddize. Buli omugenda ng'omuwa ekikye. Subhanallah. Kati gwe agoberera Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bw'abeera nga Muhammad teyali azaamanya kugeera na bintu by'abatali basiraamu, mu mbeera ng'ate bo bamukolako obulumbaganyi obufaanako bwe butyo, kaakati gwe ebintu by'abantu otwala byaki? N'owooza nti mbadde si basiraamu? nga bwe wali ogenda okubibajjako, ng'ekyo tewakireeta okujjako buli azaamanya obukuli. Yabange kino kifaananyi kikye muwa abasiraamu? Abantu bano abatali basiraamu, omusiraamu gwali azaamanya afune kifaananyi ki ku busiraamu, ti obusiraamu buli azaamanya? Wa mata urifa dhalika ani lislam, ekyo kyamanyibwa ddi ku basiraamu nti batwala ebintu by'abantu bighairi haqqin? Kyamanyibwa ddi ku basiraamu nti batwala ebintu by'abantu mu ngeri etali ntuufu? Era lwaki ovumaganya obusiraamu? Lwaki ovumaganya obusiraamu? Kale nno kigambo kya bulabe okumanya Allah mwenkanya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti okusaba kw'omuntu ali azaamanyisiddwa, wa in kaana kafira, kabeerenga si musiraamu, laisa dunaha hijabun. Muganda wange, toli azaamanya muntu atali musiraamu. Senga anaakuwanikira emikono gye n'akusabira edduwa yonna ejja tuuka direct ewa Allah, era Allah jjajjanukula. Oyinza okukaaba nga n'ekikaabya tomanyi, tosobola kufumiitiriza we kyavudde, naye nga mwana wattu kyavudde mu mbeera egi buli azaamanya bwe wakola ku kitonde mu bitonde bya Allah, ekitonde kisiraamu oba si kisiraamu. Omubaka kyava atugamba sallallahu alaihi wasallam nti 3 da'awatin, ensaba za ngeri 3 mustajabatun, Allah subhanahu wa ta'ala azanukula, la shakka fihinna, tezirimu kubuusabuusa. Yagamba nti da'watul walid liwaladihi, edduwa y'omuzadde gy'asabira omwana we. Abazadde abalina abaana, liwaladihi, bwe bamusabira edduwa omwana
omuntu alina omwana kitwale nga kyabuvunanyizibwa okusabira abaana bo kyoyagala mu birungi. Saate era ne bwona obasabira bubi era kyobasabidde kijja kubakwata. Edduwa y'omuzadde ku mwana we ow'ekitiibwa Allah ajanukula nungi, ow'ekitiibwa Allah ajanukula teyina jjiji mbi, ow'ekitiibwa Allah ajanukula. Nasalullah alafu walafiya. Kyova olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam atugaana n'atugamba nti la tad'u ala wali agamba nti da'awatu lwalidi liwaladihi n'akozesa llaamu, wano n'agamba nti la tad'u ala auladikum, mwewalire ddala ne sekwewala okusabira obubi abaana bammwe. Lwaki? Edduwa y'omuzadde esobola okusinkana ekiseera Allah mwayanukulira nebeera mbi ku mwana ate Allah n'ajanukulirayo. Abaana bammwe mubasabire bulungi. Eyokubiri wa da'watu lmusafir, edduwa y'omuntu ali mu lugendo. Olwaleero abantu batambula eŋŋendo ez'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo, emmotoka teziwummula. Bw'okwatako ku makubo ag'enjawulo olaba abantu nga batambula. Abasiraamu mwebali. Okwata ku lwehoima oba okutte ku lw'efooti ziriike osanga awo zitambula zisaabaza abantu, abasiraamu babeeramu. Bw'okwata ku lw'embalala zino zigulobo buli dakiika 3 osangawo emmotoka zitambula misana kiro. Bw'ogenda ku lw'ejjinja emmotoka zitambula, ku mazzi abantu batambula. Genda ku airport olabe abantu batambula, abasiraamu. Da'watul musafir, edduwa y'omuntu ali mu lugendo, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajanukula. Okozesanga omukisa, olina ebyetaago bye weetaaga Allah akuwe. Bw'obanga mu lugendo toddanga mu kubeera mu mboozi, kubeera ku ssimu, obeeranga n'obudde bw'ofissa n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ebyetaago byo. Saate n'obuzibu era obwanjuliranga Allah mu mbeerayo ng'otambula, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abukumalira. Edduwa eyokusatu wa da'watul mazlumi, wa da'watul mazlumi, n'edduwa y'omuntu akoleddwako obulyazaamaanya. Abeere musiraamu oba si musiraamu, abeere mulongoofu oba mwonoonefu, abeere mwami oba mukyala, edduwa y'omuntu alyazaamaanyiziddwa. Muganda wange, tebiriimu kalungi, tebiriimu kalungi abantu babeereyo ekiro nga bali bokka, naye ng'edduwa ze basendika ewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yazimanyi. Ogenda kulaba bulamu bwo nga bukyukana naye nga tomanyi gye bwavudde, munnange buyinza okuva ku mbeera ng'olina omuddu gwakolako obulyazaamaanya. Bwe twalaba emabega imma fi irdihi, oyinza okuba nga obukola mu kitiibwa kye n'obaako engeri gy'omutyoboola n'omukkakkanya n'omumalamu valyo n'anakuwala, gwe n'olowooza nti mwana wattu oteebye ogusizza by'oggusa, naye kyogenda okutuuka mu kizibu. Au fi maalihi, oyinza okuba nga obulyazaamaanya wabukozeeko mu byanfuna bye, mu ssente ze. Au fi damihi, oba oyinza okuba nga wabumukozeeko mu bikwatagana ku musaayi gwe. Tetuyinza kwerabira duwa y'omu ku basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Omuddu omu gwe yajja n'awaabira ewa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, bwemba nga tetwerabidde, nga bakayanira kataka naye mwamuwaabira nti yatutte ettaka lye, namuga nti ettaka eryo lyange, olyagamba nti lirye, yajinze ebiwandiiko naga nti ettaka lyange.
omubaka sallallahu alaihi wasallam yali Umar ibn Khattab. ya Umar ibn Khattab mulala naye omubaka sallallahu alaihi wasallam bwatunuulira nga ajinda yasinga okubeera negyewandiise proof avamuga nti bwe biba bwe bityo kale atwale, naye nja kumusabira ebintu bisatu bwe bibeera nga byayogera bituufu nga bwe bityo bwe biri nga ndyazamanyiza la aduwanna bithalath, ngena musabira ebintu bisatu. Ekisooka yamusabira nti Allahumma a'mi basara, saba okisirwa Allah subhanahu wa ta'ala amuzibe amaaso, saba Allah amuzibe amaaso. Ekyokubiri nsaba okisirwa Allah amuwangaaza obuwangaazi obuwanvu, muzibe w'amaaso, naye mu buzibe bw'amaaso obwo ate Allah amuwa obuwangaazi nga buwanvu. Waftinuhu, n'ekyokusatu nsaba Allah amugulirewo ebikemo mu buwangaazi obwo obuwanvu nga muzibe w'amaaso, ate Allah amugulirewo n'ebiki n'ebikemo. N'ekyokusatu namusabira Allah amuttire mu ttaka eryo lyakayanira lyatutte. Abawangaala n'omusajja oyo bamulabako nga Allah amuwangaazizza, wakad sakata, nga bino ebibeerako buno babuyita batya, ebibeerako obusige nga bigwa ku maaso ge olw'obukulu. Ekyokubiri bamulabako nga amaaso nga Allah amuzibye amaaso. Ekyokusatu mu bukadde obwo n'obuzibe bw'amaaso yataarradu liljawari fi turuq, ng'agenda agoberera abaana ab'omuwala mu makubo. Musajja omukulu agenda agoberera abaana abawala mu makubo mu buzibe bwe ate obw'amaaso. Abamuyitangako bamuwuliranga agamba nti edduwa ya Saidi yankwata. Bino byongenda byemundabako, duwa ya muntu Said yankwata. Era olunaku lumu aba atambula mu ttaka eryo lyali azaamanya n'agwa mu kinnya, era Allah n'amutugira mu kyo. Da'watul mazlum, ebintu bisatu byonna byeyamusabira byakola bitya? Byamukwata. Muganda wange omuddu ajja kukusabira edduwa, oba afaanana atya, naye eyinza okubonyaabonya obulamu bwo bwonna. Nabadde ndi awo, nasalu llah alafwa walafiya, nesanga hadithi ya Abdullah bin Muhammad bin Uqayl. Abdullah ibn Muhammad bin Uqayl agamba nti annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Abdullah hadithi eri etambulira kuba Abdallah basatu. Asooka ayitibwa Abdullah mutabani wa Uqayl. Agamba nti yawulira, yarhamukallah, yawulira Jabir mutabani wa Abdullah, yawulira Jabir mutabani wa Abdullah yaqul, nga Jabir yagamba ti balagani, Jabir musajja y'omu ku bantu abatunyumiza ennyo ebigambo nga abijjulula ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti yawulira hadithi nga waliwo omusajja aginyumya, naye ng'agamba nti hadithi eyo
عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت حديث أججك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافا مبوزة جواي حديث ايو ججكواني namugati ebigambo ebyo nabiyiga ku sahaba ayitibwa Abdullah mutabani wa Unais. Abdullah mutabani wani wa Unais. Jabir ibn Abdullah yali amanyi Abdullah mutabani wa Unais, naye mu kiseera ekyo yali yajjulukuka e Madina n'agenda mu kifo mu bitundu bya Shami ewali Syria ewali Palestine ewali Bait al-Maqdis, ebyo ebitundu ebyo ebiyitibwa ebya Shami. Omanyi yakola Jabiri agamba nti fashtaraitu ba'ira, yakwata sente n'agula eŋŋamiya. Yakwata sente Jabir ibn Abdullah n'agula ki? N'agula eŋŋamiya. Thumma shaddadtu rahli, oluvannyuma n'asiba omugugu. Aguze eŋŋamiya n'asiba naki? N'asiba omugugu. Fasirtu ilayhi shahara, n'akwata mu lugendo lwe yamalamu ebbanga lya mwezi mulamba. Hatta qadimtu Shama, mpaka lwe natuuka e Shami. Subhanallah. Rajulun yashtari ba'ira, omusajja agula eŋŋamiya yabbeeyo olwaleero. Wayashuddu rahla, n'amyumyula omugugu gwe. Wayasiiru ila Abdillahi ibn Unais, n'atambula ng'agenda ewa Abdullah mutabani wa Unais. Wastaghraka fi sayrihi shahara, nekimutwalira ebbanga lya mwezi mulamba ng'atambula agenda e Shami, mpaka bwe yatuuka e Shami. Faidha Abdullah ibn Unais, n'atuuka mu maka aga Abdallah mutabani wa Unais. Faqultu lilbawab, Jabiri agamba nti bwe ntuuka awakaawe waaliwo watchman, muyite gateman, muyite byoyagala. Kyava amugamba nti genda ewa mukamawo. Faqul lahu, omugambe nti Jabirun ala albab, genda omungambire omukulu ti ku mulyango waliwo omusajja bamuyita Jabiri. Omulyango waliwo omusajja bamuyita ani? Jabir. Faqal, kyava ayingire wa mukamawe n'amugamba nti Jabir ali ku mulyango. Abdullah ibn Unais kyava abuuza nti ibnu Abdillah, geyeddeyo omubuuze nti ye Jabir mutabani wa Abdullah. N'akomawo n'amugamba nti omukulu aŋŋambye nti gwe Jabir mutabani wa Abdullah. Qultu na'am, Jabiri amugamba nti ye, mugambe nti Jabir mutabani wa Abdullah. Ne Jabiri leero waali. Fakharaja Abdullah ibn Unais, Abdullah ibn Unais kyavaavaayo mu nju. Fa'tanaqani, nampaka haga. Yamupe kuhaga sebi. Fa'tanaqani, nampaki nampaka haga. Abazungu balowooza mbu haga yaabwe, yaffe. Fa'tanaqani, nampambaatira. Faqultu, Jabiru teyamuliisa. Bwe bamala okutuulako wansi agamba ne mugamba nti ebigere bino byolaba hadithun, teri kindeese gy'oli
wabula ekindeese gyoli hadithun, hadisi etya? Hadithi emu. Balagani anka, nagiwulidde naye ngenda okumuuza nga baŋŋamba nti gwoginyumya. Annaka sami'tahu min rasulillah, naye abaginyumya nti ogibanyumiza bagamba nti obagamba nti wagiwulira ku nabbi sallallahu alayhi wasallama. Oli ebigambo bino yaga nti fakhashitu ekindeese ntidde an amuuta, khashitu an amuuta, ntidde okufa nze Jabir, au tamuuta oba gwe Abdallah okufa qabla an asma'ahu, nga sigiwulidde direct kuva ku gwe. Subhanallah. Hadithun, hadithi emu bwe nategedde nti gwoginyumya okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nentya okubeera nti nze nnyini nfa oba gwe okufa nga sigiwulidde direct kuva ku gwe. Kyenakoze eki kwe kugula eŋŋamiya nenywera nentambula kintwalidde ebbanga lya mwezi mulamba okutuukako, naye ekindeese kuyigako hadithi eyo etya? abantu b'omulembe guno, hal khifta yawman aw lahdha, wabeerako mu mbeera ng'otya omuwalimu yenna akuli okumpi oba akuli ewala an yamuuta qabla an tataallama minhu hadith? wafunako okutya omuwalimu gwowangaana naye mulembe, gwowangaana naye mu kitundu, gwowangaana naye ku muzikiti oba ku kyalo, watyako okufa omuwalimu oyo nga tomusomyeko hadithi oba aya ya Qur'ani naawe gyokakasa nti agimanyi? Thaniyan, abaffe gwotya okuwangaala n'abantu mu mulembe nga abasomye bangi nga tobasomyeko, otya okufa n'osinkana Allah ng'oli mu buyabuya. Hal takhafun, mutya okufa nga mufudde abawalimu Allah bawangazizza mu mulembe gwammwe, nga mufudde temubasomyeko? Yabaffe mutya okeera ku makyanga abawalimu babafuddeko nga temubasomyeko? Wali werekereza obudde bwe ssaawa emu mu wiiki yo ng'olinako wootuula n'osoma, rajulun yerekereza omwezi mulamba atambulira hadithi emu? Kikostinga kigwe ogenda awali omuwalimu wasomeseza ono nga kimukostinze gula mmotoka namba. Lwe lulimi ndowooza lwotegeera. Jabir bin Abdillah anoonyezza butya bwatuuka Shaami nga talina okujjako ng'afunye eŋŋamiya. Bashir okuva ekyengera ogenda woyinza okusomera n'omusomako aya min kitabillah au hadith oba hadith emu, kikostinga sente mmeka? 10 oba 15? wa ayu mashaqqa, bukaluubirivu ki era bwofunye
bwe wali ofunye ng'ono Jabiri bwe yafuna okutambula ebbanga mu biseera ebyo eritambulibwa omwezi omulamba ofuna buzibu ky'okutambula okugenda awasomerwa. Subhanallah, ne batuuka n'okuba bateera abasomesa ku ssimu nga babali mu mikono gyammwe, abasomesa babali mu nsawo. La ilaha illallah. Abawalimu bali mu ngalo zammwe, bwe mwagala ne mubatereka mu nsawo, ayagadde n'ajjayo, naye era mu nsawo zammwe, mu ngalo zammwe, era temusobola bayigako. Bano bakola kiwano? Bateera abantu bawalimu mu nsawo zaabwe, mu ngalo zaabwe, naye era subhanallah omuddu tasobola kubikkula simu ye n'afissa eddakiika 3 abeeko ne kyayiga ku muwalimu yenna. wala sawfa tus'alun, wala sawfa tus'alun, wala sawfa tus'alun. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kyaddaaki mujja kubuuzibwa ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byeyabagabirira. Naye musigadde temumanyi busiraamu, musigadde Allah temumumanyi, n'omubaka temumumanyi, naye mu mulembe mu muwangaalira nga subhanallah bawali mu mweroboza beeroboza, nga subhanallah nga irimu si yakutambulira, nga subhanallah embeera ng'ovu nga bwe mwagala. thumma latus'alunna yawmaidhin ani nnaim. fakhashitu an amuta au tamut qabla an asma'ahu faqal Abdullah ibn Unais kyava mugamba ati sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, nawulira omubaka wa Allah ekikuleese Jabiri kituufu, nabiwulirira ddala ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. namuwulira agamba, yagamba ki salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, yagamba nti yahshuru Allahu nnasa yawma alqiyama, yahshuru Allah annasa yawma alqiyama. Allah agenda kuzuukiza abantu ku lunaku lw'enkomerero. Wa hadha, ekyo tekiriimu kubuusabuusa eri abantu abasiraamu, eri abantu abakkiriza Allah. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuzuukiza abantu. Abatakkiriza Allah babuuza aidha mitna wa kunna turaba ainna lamabuuthun. Abatakkiriza Allah batali basiraamu gati omuntu ng'addizibwawo atya, ddala mujja kuzuukizibwa, mujja kuddizibwa ewa Allah. Abdullah agamba nti omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam ti yahshuru Allah annas, yahshuru Allah annasa. Allah agenda kuzuukiza abantu yawma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero, naye agenda bazuukiza nga uratan. Allah agenda bazuukiza nga bali bwereere. Olwaleero mwambadde barakallahu fikum yawma alqiyama, okuviira ddala ku Adamu okutuuka ku ffe abaliwo n'abanajja oluvannyuma, tugenda kuzuukizibwa tukuŋŋaanyizibwe nga buli omu ali bwereere, ali bukunya. Aisha radiyallahu anha ekigambo ekyo omubaka bwe yakyogera olumu, Aisha kyamuzikyowerera n'agamba omubaka ti ya Rasulallah, arrijalu wannisa, obanga omubaka wa Allah, abaami n'abakyala, yanduru ba'duna ba'da, nga buli omu atunulira munne. Naawe kuba mwakafaananyi nga bwe tukuŋŋaanya wano nga omuntu tuli bwereere.
Kampala wano okulaba omuntu omulalu nga yeyambudde nga musajja ng'ayita mu bantu abasajja banguwa baleete engeri bamukwate bamwambaze olw'okuba baswala. Kwawino wali emabegaawo ng'abantu bambula abakyala ababbi, nga abantu bambula abakyala naye ng'abakyala olaba nga banguyira bakyala munnaabwe banoonye akagoye bamubikkeko kubanga yeesittaza. Aisha agamba nti ya Rasulallah, arrijalu wannisa, tugenda kuzuukizibwa nga tuli bwereere ffenna abaami n'abakyala nga buli omu atunulira ku munne. Omubaka yamugamba sallallahu alaihi wasallam ati ya Aisha, bwe yamala kumubuuza ekibuuzo kinamugamba nti ya awrata wa awrata, obwereere bwange nga ndabye Aisha, abantu bagenda okundaba. Wa awrata, obwereere bwange, obwereere bwange. Omuntu yenna alimu ensonyi, obwereere omubiri agubikka tegulabwako buli omu. Ensonga y'engoye zino ya bani Adam, abange mu abaana ba Adamu, kadi anzalna alaikum libaasa, engoye ezo nazibawa olw'ensonga yuwaari sawatikum, nazibawa mwana wattu mwebikka nazo ebitundu byammwe ebyesittaza. yuwaari sawatikum warisha, bomala okwambala ne mubikke obwerere bwammwe mwana wattu ate ne mubeera smart ne mulabika bulungi. naye ku qiyama akhi lkarim, abantu yahsuru llahu nnasa yauma alqiyama, Allah agenda kutuzuukiza nga tuli bwereere. Aisha agamba nti wa awrata, obwereere bwange, obwereere bwange ekimuluma abantu kumulaba. Olwaliro omukyala nga Aisha ekimusanyusa ate bantu kumulaba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abakyala abalina ensa beesittala okubeera nti obwereere bwabwe buli muntu abulaba, naye abatalina nsa bettalira bwereere bwabwe bantu kubalaba. Wa awrata, omubaka yamala mugana muga nti ya Aisha, mukyala wange Aisha, al amru ashad, embeera egenda kubeera nkaawu ku lunaku olwo nga tuli bwereere, min an yanzura ba'dukum ila ba'd, tewaliiwo agenda kusobola kutunuulira na kutwala budde nti anoonya kulaba Umaru yakula atya, tekiriiyo yauma alqiyama nga ate muli bwereere. Obukaawu bw'olunaku lw'enkomero nga buli omu anoonya awonya atya, teriiyo nga tuli bwereere agenda kwegomba kulaba bwereere bwo, tekiriiyo. Kati obwongo tobutawaanya, obwongo tobutawaanya. Mbeera Allah gye yayogerako watara nnasa sukaara, n'abantu balinanga abatamidde, wama hum bisukaara, naye nga si batamiivu, walakina adhabu Allahi shadid, naye embeera yebasusseeko, mbeera yebasusseeko. watadau kulla dhati hamlin hamlaha, mbeera yakubeera nti omuntu talina kyasobola kusitula, ow'omwana alekaawo n'anoonya ekigenda omutaasa. yahshuru llahu nnasa yauma alqiyama, Allah agenda kuzuukiza abantu ku lunaku lw'enkomeero uratan, nga bali bwereere kimu. Ekyokubiri, ghurlan, ghurlan, mwana wattu ng'abaami si batayirire, kiregeeza nga bali ku butonde bwabwe nga bwe baatondebwa, complete, tebaliiko bukendeevu bwonna. Ekigambo ky'oba osinga okuteekako essira yagamba nti buhuman, buhuman. Qulna
abdullahi bunu unaisa agamba ma buhuma owange omubaka wa allah biri ebisoose uratan ghururan tubitegedde naye ma buhuma ate buhuma kyeki qal omubaka agamba nti laisa maahum shay'un laisa maahum shay'un buhuma kitegeeza nga tewaliwo alina kantu konna tokirabangako wasiikako omuntu bwolaba omuntu nga bamuziika olaba alina kaki wange gwe bwolaba gwe baziise gwe gwe wali oziiseeko olaba alina ki ogenda kuŋŋamba nti essanda mwali ezo tetumanyi ddakiika nnaku mmeka mbale mubaze mwezivundira nga tezikyaliwo tonabadde mukuziika eyo abantu bamaze okuva ku kabbuli nefuna seeka wange muga nti ntwala ku kabbuli netuddayo nemala okumusabirako twabadde tuziise kyenavudde mugamba seeka yabadde muwali mu seeka yasiini okuva ekyotera nemuga nti otunulidde maama emyaka gyawangadde ku nsi awo woolaba waali mu nsi akozeemu ki naye ate nga amenyese ebbanga lyawangadde mu nsi amenyese abadde teyeebaka abadde akola naye gwe bw'omutunuulira olaba alina kaki wallahi lazim bw'otunula ku kabbuli okakasa nti omuntu ava mu nsi nga talina kajjeemu kati ekigambo kino omubaka bwagamba nti buhuma allah atuzuukizanga tewaliwo kantu ketulina era ekituufu tetulina ketwagenda nako era kituufu tetulina ketwakola tutya kale tugenda kuzuukira nga netuyira ova mu ntaanaayo nga bwewagiyingira nga tolina kantu yagamba sallallahu alaihi wasallam olwobudde yaga nti fayunadihim allah subhanahu wataala abekowoolere yeyenyini allah atukowoole nga atukuŋŋanyiza bisautin allah agenda tukowoola neddoboozi yasmauhu man bauda nga ali ewala tugambe nti tuli wano naye ali ewala tugambe ali liddawa zana oba ali ntebe ng'eddoboozi eri aliwulira kama yasmauhu man qaruba ng'ali okumpi bwaliwulira tekyetaaga kusindikagana buli omu wooli mu mahshar allah ayogera ali ewala n'ali okumpi akola atya aliwulira mu ngeri emu atugambe allah agambe nti ana almaliku bwe mba munoonya mufuzi bw'aba wa buyinza ow'obuyinza owannama ddala yenze ddala mu butuufu ng'abantu bonna bakuŋŋaanyaawo bafirawuna baani buli eyaliko kabaka nga tewakyali kabaka abaliko ebyebitiibwa ba pulezidenti awo nga allah ga nti ana almalik nze mufuzi nga tewaliwo asitula mutwe olwaleero mu uganda omuntu okuyitibana gati nze pulezidenti wa uganda gati agambye ati oyo yani tayagala kiwuliza n'omulala mu buganda bwogati ndi kabaka mutabinda asitula ati agambye atya mu bwakabaka bwa buganda mubeeramu empologoma ebbiri ebeera etya ebeeremu oba ettoolo oli bwagamba nti nange ndi nedda ssebo owekitibwa allah subhanahu wataala mu kiseera ekyo agenda kugamba abantu bonna nti ana almaliku si kyekyokka ana dayyanu nze muyitirivu w'okubanja
ana dayyanu mu buyinza bwange n'obwakabaka bwange n'obufuzi bwange nze muyitirivu w'okubanja. wulya byabanja yaga nti la yanbaghi li ahadin min ahli ljanna, la yanbaghi tekigenda kusoboka olwaleero era tekigwanidde li ahadin ku muntu yenna min ahli ljanna mwabo abagenda okuyingizibwa ejjana yadkhulu ljanna agenda kugiyingira tekiriiwo wano mu bufuzi bwange nze Allah n'obuyitirivu bw'okubanja n'okusasula tekigenda kusoboka ku muntu yenna mwabo abagenda okuyingira ejjana kuyingira jjana. wa ahadun min ahli nnar, ng'omuntu yenna omu bw'ati mwabo abagenda okuyingizibwa omuliro yatlubuhu bimadhlama ng'alina kyamubanja. otegedde ebigambo ebyo oba tubitegedde oba owulidde buwulidde nawolekaawo webalira mubakuyingira jjana onaye ekitonde nga gwolaba embeera yaakyo tekirina gye kigenda kukusanga. si musiraamu mwononefu alabika wa muliro ate gwolabika ogezaako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tewaliwo agenda kuyingira jjana mwabo abantu b'omu jjana ajja kugiyingira nga waliwo ekitonde omuddu mu baddu b'omuliro bengenda okuyingiza omuliro ng'omuddu oyo alina kyabanja kuwona agenda okuyingizibwa ejjana nje muyingize nga tamaze kukimuwa. tekiriwo. ana dayyan amara akyuse atugambe nti wala yanbaghi li ahadin min ahli nnar, saate era tekigenda kubeerawo ku bantu abagenda okuyingira omuliro muntu yenna yadkhulu nnaara agenda kuyingira muliro wa ahadun min ahli ljanna ng'omu kwabo ate abagenda okuyingira ejjana yatlubuhu bimadhlama, bimadhlama yatlubuhu bimadhlama nga mwana wattu alina obulyaza amaanya bw'abanjibwa omuntu w'abantu b'omuliro. yaani ombaka n'atunyonyola n'agamba nti ategeeza la yadkhulu ahlu ljanna, abantu b'omu jjana tebagenda giyingira aljanna, wa ahlu nnar annar, n'ab'omuliro tebagenda guyingira illa ba'da tasfiyati lhisab, okutuuka Allah ng'amaze okkenenula okubalibwa kwabwe. qultu Abdullah ibn Unaisa agamba nti neŋŋamba omubaka ti wa kaifa ate kiribeera kiti ekyo ya Rasulallah wa innama naati llah uratan buhuma, ng'ate watugambye waggulu nti Allah tugenda mumusinkana nga tuli bukunya ate nga tetulina katunaaka. kati ate otugamba tugenda kumala kukola kutya? kusasula ŋŋana. teryayingira jjana, Allah agamba teryayingira jjana ng'alina haqqi yonna ntono oba nnene kwabo abagenda okuyingira muliro. teryayingira muliro. wandigambe nti oyo oba agende bugenzi naye tayingira muliro, ng'oli agenda mu jjana alina kakola atya? ono agenda mu muliro, ono ow'omujjana gati Allah woyo agenda mu muliro naye asooka mpa ekyange. mu kusasula kwa Allah kirageeza nti n'omugagga talyazaamanizibwa. ekyo kitegedde ali obulungi. Allah ono agenda mu jjana naye waliwo agenda mu muliro alina kyakola atya? ono agenda mu bulungi, ono agenda mu bubi yandimulese. naye Allah agati mu bwenkanya bwange ono tayingira jjana nga gwokunyuuse n'omutwalo gw'embwa ogenze mu muliro. nedda, sooka ogusasule ono ayingire bulungi wa ejjanaye bwogere na bizibu byo. kale omusajja abuuza nti ya Rasulallah ate nga tuli bwereere
tetulina nakantu olwo tusasula ngana tutya okutuuka ku ddaala erifaanagana bwe lityo. qal tegeera muganda wange mwannyinaze, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam qala bilhasanati wassayiati, ensasula tegenda kubeera mu mbeera eno ya bulijjo, tekyali yattaka, tekyali yattaka. tiwatwala akataka atogera okanone ku nsi ojja okamisasule yakatwalawo. wamuli azamaanyi akakadde genda okaleete, takainako bwetaavu, kagenda kugula ki? wali akatala akokugulamu ne sente kukiyama. toleeta sente nensi Allah yagijjawo, kakati basasula ngana naki? yagamba nti bilhasanati wasayiati, ogenda kusasuza birungi na bibi. yani anna alqisasa yakunu bilhasanati wasayiati, abantu bagenda kusasula. teekateeka nga bw'oli azaamaanya, manya nti ate swala z'osaala z'oteekateeka okusasuza. manya nti okusiiba kw'osiiba mwana wattu kw'oteekateeka okubeera nti osasuza. yanansi bijja kuggwako, kuba naawe obuli azaamaanya bwo bw'okoze naawe olaba buki? naawe obumanyi bungi, naye onoosasuza ki? bwe binakuggwako ebirungi ojja kusasuza ebyonoono. bajja kukwata ebyonoono by'abantu, bajja kukwata ebyonoono by'abantu. mwana wattu babibajjeko, be wali azaamaanya nga tokyalina kalungi, babajjeko ebyonoono ebigeraageranyizibwa mu ebyo bye wabatwalako. Allah abiteeke ku ggwe oyongere okuzitowa. omuntu yenna teyandikoze mu nsi muno buyitibwa buli azaamaanya. omuntu omugezi mwebyandibadde ewala ennyo, wandibadde wala n'obuli azaamaanya. waliwo suwarun, waliwo ebintu mimma shaa min anwa'i dhulm, mu buli azaamaanya obukyase mu bantu. baganda bange, kiyitiridde mu nsi naddala eyaffe Uganda abantu okuli azaamaanya obutaka bw'abantu. naye senga omuntu ali azaamaanya akataka k'omuntu, senga yalowooza ku hadithi y'omubaka emu yokka, omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti man zalama, omuntu yenna ali azaamaanya kaida shiburin, ekigero ekyenkanankana n'oluta lw'ettaka bwe kiti, nga keeko kake wali azaamaanya omuntu. ettaka lyo lyali likoma wano, n'oseetula olwanyi akagera akenkanankana bwe kati. man zalama min al ardi qaida shiburin, omuntu yenna okuli azaamaanya ku poloti y'omuntu, ku ttaka ly'omuntu ekigero ekitono bwe kiti. omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti tuwiqahu min 7 ardina yawma alqiyama, tuwiqahu min 7 ardina yawma alqiyama. Allah agenda kulagira basale oluta luno, basale oluta luno lwali azaamaanya nga bw'osala ttoosi y'omugaati, bakirire mpaka mu nsi 7, bamale bakireete bakikusibe mu bulago ku lunaku lw'enkomero, twale wa Allah. omuntu senga mugezi ng'ategeera hadithi eyo, yandibadde alekayo ne fuuti nga 4 olw'okwewala tagwa mu taabu. naye ate ffe tunoonya buli kaseera, tutetenkanya weeyongeddeyo otya. bwe weeyongerayo n'atanyega ng'oyongerayo, bweyongera n'atanyega leero olusawusalo lwasimanga lutono, bwoddamu oyongera olugaziya. bwe bakubuuza nti kino kyogaziya fuuti emu 2,
ogisima mu ttooyi titooyi tejaamu, ogisimba mu kisenge kya nnyumba kisenge tegijaamu, kubo olyetaaga onooyitawo terijaamu, kabibeere nga bijaamu onoosobola okwetikka obuzito obwo. Onoosobola okwetikka obuzito obwo n'osaasira olwo luta. Kale ate tusaasira owa poloti ennamba oli yatutte poloti la ilaha illallah, oli yatutte poloti namba era ali muli azimbye omusanga yeebase n'okufuluuta akola atya? Afuluuta awafuluutirawo bebakawaawo. Naye subhanallah, okubba ettaka kwafuusa okubba ettaka, okulyaza amaanya kufuusa okulyaza amaanya abantu, bupoloti bufuuti butwala tugende. Baganda bange abasiraamu, tolyaza amaanya wadde inchi yettaka tojja gisobola, wadde inchi yettaka tojja gisobola. Abalulunkana baleke balulunkane batwale, naye gwe omusiraamu tojja kisobola. Bulyaza amaanya bunene omuntu tatuuka nabwo mu maaso gani? Mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ddakiika emu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti matalu lghaniyu dhulmun, mu bulyaza amaanya obukyase be bantu abalina hukuku z'abantu nga bakakatibwako zisasula, beewola ku bannaabwe obusente ne babawadde eti entuufu. Mwana wattu nga balina ghaniyu bakola batya? Balina ekiseera nekituuka nga alina ekyokusasula obusente bw'omusajja yamuwola n'amutaasa. Owange obusente bwange nja kukuwa, owange obusente bwange, owange nagati nja kukuwa, kyalina byensootinga, kyalina nankani zange zenkiriyalinga, busente bwangu mmanyi naye nja kukuwa, leka kunninyirira. Tebakulinyirira ssebo, munnange mukama wange obusente bwange bw'otalekerawo kunninyirira nyinza obutabukuweera ddala. Yendaako mpola. La ilaha illallah. Matalu lghaniy, okukandaaliriza n'okukeereya okusasula ku muntu Allah gwawadde obusobozi obusasula haqqi y'omuntu bulyaza amaanya. Wama akthara dhalama, abalyaza amaanya ab'engeri eyo nga bayitirivu mu mulembe gwaffe. Nasalu llah alafu wal afiya. Abalyaza amaanya Allah bwe yawa obusobozi obusasula hukuku z'abantu nga ddala babulina naye nga tebaganye okusasula bannaabwe. Aina tadhhabun, mulagawa nabyo, mulagawa nabyo. Obulala tujja kubulaba insha Allah owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba atuwadde obuwangazi n'obusobozi n'obulamu obunaatusobozesa. Baganda bange, tojja kuyingira jjana ya Allah bw'obanga osuubira okugiyingira nga waliwo omuntu mu bantu b'omuliro akubanja ne bwe kaba katono kafaanagana katya. Ojja kumala kasasula, bw'onoomala okukasasula n'osigala nga okyali mu abo abakkirizibwa oba abalina embeera ebayingiza ejjana ya Allah, olwo n'osooka okola otya? N'osooka ogiyingira. Naawe agenda mu muliro, naawe agenda mu muliro, toliyingira mu muliro oli ne bw'alibanga agenda mu jjana ng'alina kakubanja. Ittaqu dhulma, ittaqu dhulma, mutyo obuki? Mutyo obulyaza amaanya. وللحديث تتم إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.